gavumenti mwetadde obuwumbi 338 okulaba nga bubala naye olunaku olwasoose day 1 ku lunaku 10 Bobosi yavuddeyo ne yeetonda nti waliwo ensobi ez'enjawulo ezakoleddwa abamu tebalabye nakubabala abalala tebabadde nako nga mulimu ne facilitation tabusi zaganye ezikola nga tezirina data entambula nga tewali abaana bamaze ennaku 9 basoma tebannafuna yadde omutwalo ogwabagamba ate bagenda kukolayo omwenda so ng'ogyeko ebitundu ebimu byadde successful nga Uganda prison eruzira badde njogerako ne spokesperson agamba successful bamaze byabo bya kikungu musimba wali ne musitama buli omu n'ayogera era bakyekoledde ne bakimala naye ndowooza ne president yabadde successful nti ye bamumaze ne family ye n'abalala so ennaku zikyaliyo ndowooza bajja ku bakakasiza nti bajja kutereeza bisobye results are public naye alo ebibuuzo byotabuuza president nga kirwa naye yagambye byonna yabizizza naye waliwo ebibuuzo byotabuuza president ayagala mbubuuze ku siroliyo simba yes kiwayo kimu okay gwe kiki bakubuuziza kye batayinza kubuuza president because bwe babala abantu ffenna tuli bannayuganda ebibuuzo batubuuza byebimu lwaki olowooza nti president bamuwa byanjawulo okusinziira ate ffe ne batuwa birala data yemu naye waliwo batakubuuza nga ki si byonna nga 10 sajjayinza okujja mu nju yo ofumbira ku nku tayinza kukamba okozesa amasannyalaze nga talaba waya ayingirawo kati ekyatawaanira ki waliwo common sense weekolera nedda tomanya ayinza okuba alina effumbiro ery'enjawulo eriri oba emabbali yes ababalaba mu kitundu baba bamanyi abantu kirina kubeera ng'oli mu maaso ga kibishopu w'abakristo n'omubuuza olina abaana bameka olina abazukulu ekyo kyo kiri tricky so kati okkiriza nti ndine president bamubuuza abaana balina nakukyogera ekyo nteka of course baba babala president ndowooza bamuwa privacy n'abeeragambe babuuzizza babaze okay naye ku kintu ky'okubala nabadde njogerako n'abamu ku bantu abo ne baŋŋamba nti kyandibadde kikulu nnyo bannayuganda bakole family planning consent lwaki nti abaana abangi baatutawaanyiza nga tubala n'obuuza omuzadde nti omwana ono yaani ng'amanyi agamanyi tamanyi lunaku lwe yamuzaala tamanyi mwezi ki tamanyi mwaka ne balwawo nnyo mukijjawa okulowooza family planning kitegeeza okuba n'abaana batono kale okuba n'abaana bosobola okwogerera oyinza okuba nga oyina abalina ebintu byabwe oyina obugagga obuweerako kati ki ekikugaana okubeera n'abaana baŋŋambye nti okusomoozebwa kwe basinza okufuna nti abazadde babadde tebasobola kuwa details z'abaana baabwe naye nga babalina nga bamubuuza omwana ng'amanyi bumanya manya ge naye tebimanyi waliwo ne minisita yagambye ebimu byadde ne bagamba nti sibimanyi minisita Kasaija asobola okuwa details z'abaana be bonna yes nsobola naye nga bona obanga mukyala wo wali why not ate babanga yabazaala lwaki okay tugende maaso Siraj amawulire amalala president omulundi ogusoose yategeezezza kale soko zirisemu katono abana abatwegaseko babuuze ku bantu katono kasatu kyali mawulire honorable Ajataisha abawuliriza atuse mbudde mpozi gwotojja okweyanjula yakatu abatuuliriza musibye muti abasebo ne banyabo mwebale gye musobodde okwekolera mukama tumwebaza nti akyatuwadde obulamu alhamdulillah abafunye ebizibu tukwase mukama atukyusizeemu n'abalina essanyu ate tetwerabira nti buli alinya aserengeta oluusi wabeerayo akasozi waggulu alinya akasozi aserengeta beereko obutima bwaffe akatebereka okusinzira ku mboozi gye tubali tunyumya wano obadde oba ng'olina eggaali ng'osindikako amatooke 4-5 nagasindikako ng'oserengeta it is so sweet naye bw'otuuka mu kulinnya kituufu bweokkirira ng'owoomerwa manya nti eri okwambuka nasanze abantu nabadde ku lwokuna nafuna n'abagenyi b'ensima nabo boholes ewange b'Amerika mba neetoolwa nabo bwe banteeka ku kkubo n'ensalawo nenya taxi
kati mba nina taxi ne mbaako benjogera nabo omuserikale naye Hajat ffe tetugenda kuggulawo ku mukaaga ogw'ekiro bino ebyokubala batugambye nti bajja mukaaga gwa kiro tetugenda kuggulawo ababbi tebagenda kutuyingirira naye ndabanga tewaabadde kusomesa abantu kutegeera kye bagenda kukola wadde balinze someone agenda okubakonkona ekiro mukaaga ogwo ajja abaggulire nga teyategedde mukaaga ogw'ekiro gwe bamugambye gwabadde gutegeeza abasula ku street n'abatambuze wabaddewo obuzibu omukulu ayagala kubuuzaako nedda buuza amateeka gawa enjawulo eriwo era gonna gava amateeka kankize mu luzungu regulations ekigambo kiri kyatayagala baliyita batya naye njagala kulamusa kubatuuliriza birimu okutema emikono birimu kikantiisiza kulamusa kubatuuliriza ssebo bonna gye muli ne ssebo okwebaza ddiike kuba nti leero wooli kulwagasimbagane naye ebirowoozo byange njabbiwa kuba nze nkuwulira okuzaala abaana abangi simanyi tebamanyi mannya ani waliwo ne gwe batugamba yali musajja muyivu nnyo yabuuza nti kazi naawe nze nkuzaala taata ye gwe ate yali looya alabika yali yeerabye baalinya mmotoka nga bajja ku ssomero ng'omu alawa excess abantu mubaleke bazaale ffe twalina jjajjaffe wa kika kyaffe ab'amakobe yazaala abaana nga 14 okusoba naye ngabuuza kozi gwani nze gundi owa mukyalaani kati kitegeeza bale bwe yagatuuma yagaddamu naye njagala kwebaza lw'omushana kyayogedde abaleeta family planning bagezaako nnyo okubuzaabuza abantu okubalowooza nti family planning kitegeeza zaala batono eri abazaala batono nazaala omwana gumu babiri n'atabasomesa n'alemererwa n'okubafunira ebyokulya so ayina capacity berange ffe tuli batono ffe tuzaale kwafula mukola sensasi tubeera 16 tetusukkawo wakati wa 12 n'okuminamukaga bakulo tunaasukkawo bannange tuzaale muzaale tuli batono nesasa yakabagamba muzaale abantu muzaale ate ffe abasiraamu tulowooza nti buli muntu azaalwa ne riziki ye bweba teri wano tusomesebwa bwaba tali nga gwe omuzadde lwomushana nga teri wuwo agenda nagifuna awalala wayina ogifuna wakiri gwoba riziki yo lwomushana gwe yagwayo ofa abaana bwe ne bafuna n'abalabirira riziki yaabwe gyeri maze n'okubagamba naye nayambala siripa gange ndi musiniyafu maze okubagamba ate nga waliwo n'ebisenge katonda byataddewo ng'omulabe tasobola kuntuukako kituufu okay Siraj malayo ebibadde mawulire mukyemu eno Kulayi Museveni mulundi ogusoseya yategeezezza abasuubuzi era bannakampala abamusanze koolo ku nkola ya efirisi nagamba bannaye ensi yammwe mugibeereremu efirisi ajja kuvaawo nze ngenda kusinkana katonda mangu nnyo ku myaka 8 yabagambye emyaka 8 anaatera yes agenda siganda agenda kusinkana katonda myaka 8 yagambye anaatera okugenda naye tekitegeeza nti gwogenda okumusooka ntagenda kusooka ye yakyogeredde mu ndiye but you see by the way let me say this twerabira abakadde engeri gye batusabira n'engeri gye batu what is tukasi gye batukolimira yes oli bwakugamba nze nyina emyaka 8 mmwe mufe ku nsi yammwe jja it's not a compliment nalizi janja twali tunyumyamu nejjajjange mbabekako ddala emyaka giweze kati 2 nga neze bempezanga emyaka 75 nebwenfa kakati nga gwenjogera naye ayina 76 kyogamba 75 mingi nnyo kati wema mukungiriza w'ekinaana agirina ali eyaga nti kati balinga baga nti ngende teri ayagala kugenda ne mbali ndibuuza nijjajja mwami amanyi nti anaatera okugenda mbali simanyi nti akimanyi yakitegedde kyakugamba omuntu ali myaka 8 yayina okukujjukiza gwe ow'emyaka 2 ntozimba ensi yo really well it shows you a problem with you
ideally tekitegeeza because wandibadde okirabirawo yes wandibadde okirabirawo Wandibadde because okirabirawo. by'olina ye yabizimba by'osanzeeyo katagamba kugenda kuzimba ki abalala bye banaasanga banaasangawo Yeah. yabadde abakubamu kabomu yes wiiki eno akakiiko k'ebyokulonda kawandiisizza ebibiina ebirala ebipya hey 7 nga byabaana sijja kumanya ba details ani agenda kubeeramu naye nga byewandiisizza watotwadde mawulire bamba wadde ate nga totubulidde amawulire tuwulire ebibiina bannanyini ekimu ku byo kyekyakatonga faction ekirala ekirala ono kyatugambye ekirala kigenda kubeera best ng'oyisiza katonga siraji njagala obeere clear registered njagala obeere clear ogambye ekyekatonga bakiwandiisiza bakiyise batya ekyako mulirwano gwa katonga wagamba katonda masaka n'ebirala bitaano in other words besi gye yawandiisiza omubaga munguleeta nja kukyogera naye tugambye Siraji, otugambye bawandiisiza ebibiina 7 electoral commission yakkiriza abagenda okunoonya emikono Yes. okuwandiisa ekibiina Exactly. batogamba olere maze okukiwandiisa kyova mbadde nkusaba details ono siraji mu ripooti omu ku baripooti ab'effitina bw'asalawo okuripotingisa effitina kati abadde ayingidde mu anga eri y'effitina bamaze okuregisita ne tugimusuuza babuukinze kyova ogamba nti babukins mu wiiki emu nga 5 high court yafunye omusango nga guwawaabirwa abantu 5 abakulemberwa Moses Kibalama yes nga bawaabirwa electoral commission nga bawaabira n'abakulu 6 ne nuupu nga bagamba nti baagala abalimu mu 2022 bakyusa endagaano gye baaliko ne bakyusa ekibiina ekyatandikibwa 2014 nga baagala ne batigatika constitution nga baagala omusango ogwo gubiri ditezo tujaziwulira kuba abawawaabirwa balina ennaku 15 okuteeka mu defense okuva lwe bafunye ensalo nga 6. ekirala UN General Assembly yakkiriziganyiza nga kyalina kwesalamu nti Palestine ekkirizibwe ebeere full member mu UN n'ekirala ekirabika nga kikulu mugeweeru Putin yalayiziddwa omulundi gwe ogwokutaano kuba pulezidenti. Waliwo ebbaluwa eyo sijja gyogerako ng'amawulire ezesaasaanyizibwa ogwa Putin okulayira sinabafuna details naye nafunye speech ya Putin yennyini. Pulezidenti waliwo ebbaluwa eteneegwana pulezidenti naye nga terina stamp naye ng'eriko sigini kyefaanana ya pulezidenti nga bawandiikira JJ Odong, Minister wa Foreign Affairs, ng'ayogera ku sanction za UK. Nga ye interest ye egamba ayagala kumanya by'obugagga Speaker Anita Among boogerako ebiri mu Bungereza biriwa. Era IGG amubuulira oba yabideclaringa validity yakyo tujja giraba naye nga yabaddewo mu wiiki eyo. I think the largest kyoyogeraho ku kya stamp ku baluwa eyo nti wansi balaga egenda wa Anita Among wa speaker kope ya speaker ye yasaculatinze yokka yes, but nannyini agenda okufuna ebbaluwa ate si yalaga gyeraga so kitegeeza ayateekako kali ebbaluwa gyeva please now kakati gyeraga abantu abakulu abo bali ku level eyo chief justice ba speaker okubaho gyeyita ne bagiteekako stamp received so kitegeeza yaliikinze nga tena bakutuukayo wa Anita Among. Kampuni ya Stoneva yabadde etukolera eddagala lya vaccine yaliggyeko mu katale k'ensi yonna oluvannyuma lw'okutta abantu 7 nga bagamba nti lirina serious side effects omuntu ng'alimize. Ab'ekitongole ky'ebyobulamu wano mu Uganda
nga nedda nga bali mugemye batugambye mu tetulina kweraliikirira aba Minister of Health batugambye abaafuna vaccine eyo bananyini ddagala balijjeeyo kakati bwe balitikka mwina kweraliikirira mugume Jema sijogeddeko presidential race ebadde mawulire nnyo presidential race yaabwe ya Jema kirabikanga waliwo rift wakati wa the young generation n'abasajja abakulu abaana abavubuka bagamba nti it's our time now ziri mu parties naye beera misrepresentation naye Aisha nja kumusonyiwa kuba yesi wa mawulire okuvuganya wano mu Uganda tukitutte nnyo ngo obutakkaanya kati singa tubeera ntuga nti ekifo ky'obwa moderator bagenda kiteekako okuvuganya nti mwababeera ku programu mwesimbewo olw'omushana nayaga nti bulijjo olw'omushana tayagala nvule amanya kaluluko gye kagenda because otandikire nvule sagise nnyo ogenda okutuvuga okuvuganya kwa Jema si butakkaanya naye ndowooza balaga democracy uli akoledde Jema disservice obutajogera kwa mawulire baddemu naawe n'oyongerako okugipotrayinga nga abali mu lutalo amawulire kyekiri mawulire kyendaba nti abavubuka batwala abakadde under the leadership code act olina okukolaga conflict of interest kakati what is your interest in Jema is my extended party and I don't deny it. Siraj kantandike naawe otubuulidde ku bbaluwa ey'omukulembeze w'eggwanga gye yawandiikidde Minister wa Foreign Affairs J.J. Odong naye nga kopi gye twalabye yabadde egenda wa Speaker. Kopi eno okufuluma yalaze nti yabadde tennabagenda wa Speaker tannagifuna kubanga teriko stamp naye kulaga nti yaliikinze awo mu transition. Bwe nasoose okugiraba nalowoozezza nti oba nkyamu ne nkubira essimu amyuka omwogezi w'omukulembeze w'eggwanga mukulu Farouk n'aŋŋamba nti ebbaluwa ntuufu naye sijja kugyogerako konze nti era siyemba nenjagala anyway ebbaluwa eyo ng'omukulembeze w'eggwanga ye ayagala IGG yadde ategeeza Minister J.J. Odong nti yalagidde IGG oba n'atone General balabe oba ddala bituufu ebyogerwa Abangereza nti Speaker ina ebyobugagga mu ggwanga erya Bungereza. Actually President ne yeebuuza lwaki omuntu ali ku ddaala eddene bwe lityo yandibadde akola investments mawanga g'ebweru ng'ensi ekyali njavu. Nengamba I think ichunda represent ova mukyamu awo because bemba nina sente zange I decide wenjagala okuteeka sente ova si mu Uganda oba wa anyway ekyo tekiveeko. N'ekirala bino byaddiridde sanctions eza ab'Ebungereza ze baatadde oba envumbo gye baatadde ku Speaker nga bagamba baagala okukwata ebyobugagga bye alina n'abaana abasomera Ebungereza n'amayumba agagambye okuba nti agalinayo eyo. Era mu wiiki eno tulaba nti tokyogeddeko mu mawulire awo waliwo sanctions aba Dubai ze beegasseeko United Arab Emirates nga bagamba nti nabo beegasse ku b'Ebungereza. Eno sira tutandika naawe ku nsonga y'ebbaluwa ya Speaker rather ya President eri Minister. Bungereza nga yakalangirira sanctions zaayo omwogezi wa Parliament mukwano gwa Chris Bole evayo n'agamba nti ekyamabaati beekweseemu kyekweke balabika bali ku nsonga za bisiyaga ekyo tekijja kubajja ku mulamwa. N'agamba ekirala nti n'amabaati biboogerako si y'omu ku baatwalibwa mu kooti nti bajjeewo agundi ega nti yali implicated mu bbaluwa ye President Museveni tali concerned nakyamabaati kuba agamba nti eyo internal issue balina capacity egisolovingira wano naye yagambye nti okuwandika ebbaluwa eyo yafunye omukisa n'asisinkana ku bakungu okuva mu UK naye tebasobodde kwogera in details ku nsonga eyo naye bwe yategedde n'agamba nti ekyamukutteko ennyo
nti omukulu sente zino ebizimbe ebyogerwako abirina bw'aba abirina IGG yabiwandiisaayo eyo konsaani ye nayagala IGG era ne Attorney General kiba kisoboka atekinga steps okukakasa ensonga eyo. Prime Minister alinga omugenyi mu Uganda oyo yosiye mukungu alina ebizimbe byekka ebweru w'eggwanga bebateekako sanctions abasooka bakayihula nabo balinayo ki ebyobugagga tabuuzangako nti bano bagende wa IGG nabiteekayo ne mu Uganda wano waliwo bibalina nga estates ziri awo nga tewali yaziteeka wa Bitikamya addayo ku nkola ye eryegga nti omuntu yenna alina ekintu kyonna kyayinza okuba nga afunye mu Uganda mu bukyamu yagamba Kamya amugendeko mpola kubajja ku university yetengeeri tulina wano omusango ogwakwata ku speaker nga kyali deputy speaker bawhistleblower basatu ng'omu ava mu New Vision ng'omulala ava mu Red Pepper n'omulala nga muyita Francis Matovu amanyiddwa nga Buto yali political aid wa General Sejusa bakola whistleblower naga nti oyo alina ebyobugagga yeetala kubuulira nga bawandiikira IGG mumunoonyerezeeko mukakkana speaker yatwala abantu abo abasatu mu kkomera era baba batulugunya ne batuusibwako ebisago ne banyagibwako ebintu byabwe emmotoka na biki omusango ne gugenda mu maaso resident senior state attorney n'avaayo n'awandiikira DPP nagamba netusobola successfully kumala musango guno kubanga bawhistleblower sibe balina original y'ekintu ekyajja ku social media IGG teyatuwadde ani yamuwa tipu eyo bano bakiriftinga awantu nabo ne bakisaasaanya tetusobola IGG naga oba okiyiseeko oba tokiyiseeko oba balina effect omusango gutwale muki mu kooti omusango ne gufiira awo waliwo effect eyagutta bo ne bawaaba ogwawo omulamuzi Sekana n'agugaaniramu ne bagamba nti naaguvuuyemu guli yagufutyanka kati ne kibeera ng'ekyo kyafiira awo nti waaliwo hint eraga nti waliwo ensonga ekola ki ejja Prime Museveni mu kujja kwonna alinganga yazizikibwa Anita Amongi mu kujja kuba speaker initially nga naye ekituufu yali alwana Kadaga nga naye obulongo bwe bwaliko obofu yamuga nti abaneeke tulina ya district sekandi yali ajja yalisooka kubeera deputy ono nanya bw'abagize gundi Kadaga bwajja sooka kubeera deputy kakati ekigendo twawulamu nga tukyakaaba n'amaziga g'omugenzi olanya kiki lwaki ono takola ki taba ono mukwano gwange wajjemba ye bamuleetawo okuteekawo nga bwe baleeta owejjuba okuvuganya mu referendum ng'abanene bagaanye yeereeta naye yeereeta naye nga mutume bwekirowoozebwa naye ekyo nekikola ki pulezidenti bw'ajja mu maaso ajja alaba ebintu bwe bijja unfoldinga namanya nti ono agayagala kusukka steps zaateeka okukola ki okuyitako nga Kadaga waliwo yatuuka nga gyakyalo baga nti osaanira oba pulezidenti naga nti nomuteminga atya kakati weyalabira nga asusse ensalo n'ayimiriza Sudiru ba MP okwongera okupangisa ekizimbe kya Sudiru n'abagamba muzimbe kino ekiriko prisons ne teachers renovating temuddamu kupangisa ku kiki naye ng'ebirala babipangisaayo Sesha we yajja successful eyadda Muganza n'abagamba n'abayita naga nti lwaki ensonga eyo temugikutte ng'abakulu tugenda kweswaliza mawulire owulire ebyavaayo nti ono yawandiisa obufumbo ng'akozesa registrar wange wemakiri baze bamusansalinga yasigala atuula ku kiki ekyo kiraga nti Museveni alina kyakulaga nti tolina maanyi go yajja n'agamba wano bino ebyebusoga bino disco byebateekayo annually n'agamba over-minded body tebijja kubeerayo nabbanja n'agamba tujja kujjamu ebibi bikole ki bibeerewo oli n'agamba tekijja kusoboka
Kadaga n'agamba nti mwe nga mukola ebyammwe Buganda nga mukola ebyammwe Nankola naffe tujja kubikola. Bwe baali babigulawo pulezidenti yalaga nti alina sayidi yo yawandiika ebbaluwa n'agiwa Kadaga naga nti nyikkiriza kibeerewo annually babiyita bati ebintu nyegenyege kakati of course kati Kadaga alina Anita yalina emotions mu Busoga nga amanyi tayinza okusikira Kadaga mu Busoga nanabika okusimba amagulu naye nga gayisa mu Busoga Saalongo we n'amugamba nti newamwewa Bukedya ekizze Bukedya kwe kusitula ba MP n'abalaga Empire ennene nga okutuukayo banga agenda mu State House Entebbe n'agamba nti ono ye muntu ono so ekiriwo se kyakugamba nti UK eraga ki ayagala kunyiga ono amugaa nti abiwootirawo bikomye kuba sente ozibbye naye talina kyajja kumukola kuba ajja kumalako ekisanja kye obuzibu bwajja okufuna tajja kusobola kukola ki kudda mu kisanja kyakubiri ne bwaba akomyeyo nga Bukedya MP Museveni ngaakulwanye asobola okukola ki okulwanyisa twali wano dubalonda Entebbe mu kamyufu Kadaga n'olanya nenga nti okusinziira ku ndaba yange Kadaga abantu batalinako access beba independent alina batono naye bana omukulu wa Kadaga omupoliisi mu mukwano gwange naga nti mukulu akundidde nabo abalinamu bwe nafuluma brigade y'omu nagamba nti gwe byokola mu 7 yakugambye genda obaze ebibazo bya DP ebyali ebijja kuba byakiyeekera era byali byakiyeekera tayebwa wavaayo n'obulu 106 yagala avugatte ku bwa Kadaga adduseemu akaaba namugamba namunoonya yenyini akkiriza nti yamunoonya ekiro kyonna byeyamusasula wabiraba sooka lopu kati deputy chief web kati deputy kakati kino kyo kibamutomeza ajja kulwana nakyo paka Kadaga lwana amanya ani kana agoba Anita wa Kadaga mukwano gwange Anita lwategeera so ate Anita munga omusajja mulekati si yali antwalako ne mu kooti nemugamba nsijja genda mu kooti wali omukubye baba ettaka eryo ne basiba ne barepinga abantu 15 abantu 15 ne basembulako abantu ku ttaka nga bayitadde bajja eventually when namugamba na facts fayiro nebula nenumba principal judge nagamba nemugamba gwe ne Kadaga mwabuziza fayiro nagamba nti who told you after 3 days nagamba nti erabise esoloti n'omusango gwaggwa naye wakati awo nga bagufuta yanse ebyokugira ebyokufa ne bijja ne bibeera awo okay njagala gendako ewa Haruna ebbaluwa eno omukulembeze w'eggwanga alabika nga agamba IGG ayina maso okunoonyereza ku Anita IGG gwe balagira His Excellency Baga ye first citizen ate ye mukama woli it's not Mukulu Museveni si ye first citizen who is the first citizen it's the wali we chirine mu mateeka okay we assume first citizen rumshana is not the first citizen but you know not you certainly program ndoza kujemo okuzanya naye Charles no he's not but no law okay he's okay tukiriza there is no law but certainly you are not because now badogamba go amateeka ge wabula omushana gonna gali mawandiike waabwe eri erwenshama huyo akwanukule atunyumiza no bulijjo ebiboozi basajja simanyi bakola batya biki nga byewaabwe kale oba si first citizen gwe genda ofune kaadi 001 national ID genda obeere nayo n'okubalibwa bakubaze bamutuse kono namba yo mbasi citizenship eno yatuse eriwa first citizen ne family yete banajibala kati nno ddaawo naye mukolo Diiki seriously President Museveni musajja aludde mu byobufuzi
n'ebyobuntu byobwa ekigambo kyali abantu balowooza naye ebyokusoma embeera n'ogiraba nga bwefaanana n'engeri yogikola ki y'okugivaamu ate era oluusi n'okugikkakkanya oyinza okuba ng'oyagala kwetegula oluusi okutaasa omuntu wo oba okulaga ensi nti nange siriyo eyo ebbaluwa eyo erimu ebintu biringa 2 oba 3 nze byasoose nti ambasada yazze ewange simanyi oba nga aleese bubaka obukwata ku bukwakkulizo bwe batadde ku bano baminisita oba pulezidenti ye yamuyise ekyo kyabadde tekiri kiriya naga nti nasanga nga naye ŋŋenda nga nemboozi bw'oba osoma ebbaluwa eringa nga eyabadde wakati awo nga onaatambula n'olya akola ki nti amunange oyo ayina n'amayumba ewaffe asasulira n'abaana sukulu fiizi naye mu diplomasi Aisha ono yayinza okutuyamba oba ye yabisoma simanyi ambasada watuukira okujja okulaba pulezidenti wateeka okuba nga aitha asabye appointment n'ensonga zagenda okukola ki okumugamba oba ng'abadde summoned by the president eyinza okuyita mu foreign affairs n'aga nti mumpitira ambasada oyo ajja annyonnyola ebintu bino anyinyonnyole oba ambasada ng'asabye nti sebo twagala tukole ki tukubeeko bye tukunnyonnyola lwaki tutuuse ku kusalawo kuno ndowooza kyekyabadde mu bbaluwa yazze no the first sentence of the letter agamba on Thursday at 10:00 hours I met the British High Commissioner at her request for an urgent meeting. Okay, so ambassador yasabye ajja nnyonnyole president ku nsonga ezo n'amutegeeza nti tetukomikega kyabadde nti tebakomye eri oka minisita okuyisa ekiwandiiko naye noono obubaka yazza butuuse wani ewa his excellency naye president Museveni gwe mmanyi ne intelligence ye esobola okulaba abasiraamu ababeera buli wamu n'amanya nti bano banjekera bano tebanjekera beekutambala nti tamanyi mayumba ganite oba gyegali e Bungereza simanyi intelligence eyinza okuba temugambanga ate era n'asalawo n'abissa mu buwandiike kubanga ffe twabadde tetumanyi nti n'ambasada ajja kgenda naye ye ayagala ku protectinga ki and according to the letter kino kijjidde Arun according to the letter yamusisinkana tebannafulumya sanctions kubagamba they intend tegeza yamusisinkana before mwekyabakanga naye yali akimanyi nti bagenda ku sanctioninga Anita nga tebannamusanctioning kati naakonze nadde sikalabye nti byalina eri nga tebinnaba kukola ki kubaawo naye kijjidde mu kiseera nga twakava mu exhibition erese bannaffe bangi nga ne sipiika mwali nga baliko enkwagulo ekiraba ne Bungereza weekoze eki wejjidde kati president ali waggulu w'ebyo byonna noono sipiika we eyasala eddiiro n'ava mu FDC twatwaladde baga nti FDC ekoze omulimu munene nnyo oku exportinga products zaayo mu NRM n'amanya how do you handle the situation naye nga ne public ayagala atulage nti naye ali concerned bw'osoma ebbaluwa the way it was crafted iriga nti zino ensonga bwe ziti bwe zibadde kaakati njagala ayigigi oyongere okunoonyereza tufuddeyo nnyo ku mayumba agali e Bungereza ey'ebukedde ya tetugifaako kubanga bwe tubanga ddala kunoonya kukola ki kulaba ngeri ki gye tusobola okuhandolinga abantu abakozesa obubi ensimbi z'omuwoomusolo nga tetunnabuuka kugenda Bungereza twandisoose ne tutunula ne wano ebukedde yalinayo essomero oba ssente ziva mu fees nga ze zazimba enju sebo leadership code etugamba okudikira yalinga
n'enfuna zaffe zonna nga bwe zikola ki ekyali ekigendererwa kyayo kutangira abantu kulya bitali byabwe nga weefudde omusuubuzi asobola okukola buli kimu naye ng'ate osuubulira mu ssimba mpozi leadership code otuyinza oginenyeza nti abakulu bano bwe bamala okukola okulaga ebyobugagga byabwe ate tebibeera gazetted kati how sure are we nti teyakola declaration eyo save alone that office ya AGG terina capacity ku monitoringa kulaba nti ddala bano bye bagamba bibalina save fogo bagadde okukijjanya naye neeno gye batutwala sirowooza nti waliwo etteeka erigaana omuntu ng'afunye wano ssente ze mu butuufu okuzimba mu butuufu okugenda e Bungereza kyekiri kinabadde leeta ssente ogule ki ogule ennyumba nti ani te bw'aba yafuna ssente ze mu butuufu abadde mubaka wa paalamenti okumala ebbanga n'abeerako mu ntabaganya z'abantu nga Kasaalaawo ensi eyo ebeera nnene ng'atabaganya nani ebyekasese gwe wabirimu ng'abatabaganya ab'ekasese ne President Museveni akola business yali key player mukulu nnyo wansi nga sente n'abalala diplomacy ezo negotiation baayisha nga bafuna n'afissa akantu ke n'akola ki nga member wa parliament simanyi n'afissa akantu ke n'akatwala e Bungereza naye ate ekyo nakyo kitulaga ekintu kimu nti ne trust abakulembeze be tulina mu ggwanga lyabwe nabo tebagiyina investment ayagala zikolawa bweru gyayagala ateeke naye ne wana akozeewo abanga ono lwaki ye yeewuunya abanga agamba nti wano seesigawo bulungi nono mukama waffe oyinza okwekyusa essaawa yonna ebintu byonna bikolaki nabendabye oba ebweru bw'okola investment ebweru ofunamu nnyo okusinga wano kiri emirundi ebiri waliwo okubanga tolina trust wooli oba oluusi ng'ebintu enfuna gy'obifunyemu ng'oyagala obikweke naye nze sinaba kulabawo musango gugaana munnayuganda ku investinga wabweru ekisirala nze kye nalabye mu bbaluwa eno nti pulezidenti waffe musajja nga bwe nkugambye nti mugezigezi nnyo ekintu kino bwe kibanga aniita omutwala lw'ebyo bye balowooza kutegeera because Luganda si lwangu omugezi n'omugezigezi is there difference bali different omu ali cunning omulala ali wise saba mugatireko n'omukujjuku anti yabeera cunning bayagala ntegeere mukulu kana ebikyategeeza so ali byonna oba kisinziira ku mbeera kiwa wayagala okukozesa ki nti bali bazze wiiki eno waliwo amawulire ge tubadde tusoma andayinka mukulu Abdu Katundu alina omukutu gwa rediyo gumu kwe yali nanga nti bwe baali bagenda okukola etteeka eyo pulezidenti nanga mwegendereze teekakino leadership code eryaki anti-homosexual yes nti ebintu ebyo abasajja bali mu bamanyi ebizibu byaki madamu naga nti tujja kgenda ne paalamenti bano baayisha naga nti ku luno si byaki buli omu mutwe ku mutwe okkiriza nedda ye nedda ffenna tukole ki tubeerewo tubalabe naye anoonya nti bwe baba bajjidde aniite balagawa naye ovaamu otya kati olina okunoonya oluwenda olukulaga bannansi nti ono munnange bamututterwa corruption naffe tumutaddeko okunoonyereza kyesimanyi oba ne bali nabo si bakujjukujju nga ffe okwagala okulowooza nti ojja kukwata lino naye nga ne wano bakola ki bakunyweza kubanga ono bamututte lwakubba amabaati g'abantu si kyo kye batugambye n'okuba n'ebyobugagga bali bagamba nti watwale amabaati g'abanaku kati bwe tunatuuka e Congo tebaleeteyo ensonga endala kuba tuyinza okwesanga nga tetumanyi bifa Congo naye baga nti olinyiridde nnyo ebintu by'e Congo bwe tunatuuka e Somalia bwe bityo
naye ne bali nabo balina kye bagoba naffe tulina okunoonya engeri ki gye tukola ki gye tukivaamu ani tekyalina okusooka okukkiriza nti ayinza okuba nga ye embuzi gye bagenda okukola nga saddaaka okusobola okwetaasa ng'etandikidde wano naye ate mu ngeri emu nti nina okusaddaaka nga naawe okkiriza kubanga aniite naye bw'abanga amayumba yagazimba mu bukyamu e Bungereza oba omaze okufuna w'omukwatira kati bw'aba ajjeewuwo anga muzeeyi ntaasa muzeeyi ntaasa naye ngaawo wetugenda okukola ki okumanyira ekituufu okuwa Uganda bye yagiwadde nga talaze ani yabimugambye kisoboka nawandiika nfunye information bantegeezezza nti waliwo kino nakino nakino therefore njagala brief kibadde kisoboka ekyo kimu ekyokubiri so bwekibanga kibadde nga kisoboka ku lwaki ate mukulu Museveni ayina okuwaayo informa we kino kyavudde wa high commission the British High Commission ekyo kimu ekyokubiri ebbaluwa eno olaba eyomba ne Bungereza ku lwaki muyingira mu nsonga za Uganda the internal affairs of Uganda in other words ku lwaki mubonereza because ono gwe wabonereza is a minister Kitutu which minister you refer former minister see because it reflects on the appointing authority but what is very interesting ku lwaki Bungereza te sanctioninga minister aliwo naye ng'ali mu mabaati kati nga Rugorobi we byansimbi yakyali mu cabinet ne mu court anti kingamba akyali non trial naye tebamusanctioninga actually for him n'amabaati gara amawulire gagalaga ate yali agatadde bakumbuzi obaki ku kiyuma ky'embuzi bakinkoko bakyembuzi ate ne bamulaga ng'agajjako kugamba the media yalaga a panic thief so ku lwaki Bungereza temusanctioninga good question yes ku lwaki Bungereza mu list ya complainants teteekako ne gamba tugenda ku sanctioninga bano naye ate tukyayina ne concerns kituluma kulaba nti okyayina ne bali mu cabinet because mayinza gamba okay tuleme okusanctioninga oyinza gamba okay tebansanctioninze minister of finance because bwe kiba nti ate ayina okugenda Bungereza ku bya government but at the same time you sanction the speaker bw'aba bya government ekyo kimu kakati ekyokubiri Museveni n'atuleetera issues of morality and ideology ku lwaki tawandiika abantu be n'abawandiikira ekitabo what is ideologically correct and morally correct ne balabira okwo no tukimanya in advance ndowooza wandiise empapula eziwerako abeerewo ne code ku bantu be because it's through that ayina obuyinza ate ku Aisha Kabanda diini ye culture ye tradition ze n'ebirala okumulaga what is morally incorrect because n'okufulumya n'okuwaayo British High Commissioner byamuwadde n'abifulumya could be morally incorrect could also be ideologically the Whistleblowers Act now ekirala by the time British High Commissioner wagenda okugira okusinkana mukulu Museveni namugamba yes mukyala Anita Among ayina ebintu ebizimbe Bungereza ayina accounts yandabadde ngoleda abina because eri bagamba they have frozen babitaddeko envumbo kakati bateeka ku nvumbo bye batamanyi so yandabadde ajja n'ekiwandiiko that's the British High Commissioner
Anti, you see, the Yanabadaja nature and the Kirim Kurum 7. Because Katulikum Kurum 7. Kuacha wote yamubuza igwe tuzena chiwandiko. Ekiraga Charles, you suggest in the British High Commission on alabika alimba. No, teyaina budde obunyumya n'abalala. Yes. I have read the letter. Ambassador mumaze naye safu na budde obunyumyamu n'abalala. Kakati n'abalala bachoncho nkigira. Because abalala mu State House bebani. Bayino kunyumyako nawo. No, he doesn't. Kurum 7 tanyumya ne intelligence. Intelligence more brief. Ni gwanyumya na yenga British High Commissioner. Because alaba singa gambe safu na bude kukuyita tubiyitemu. But anyway, that's not the larger issue. Oh no. British High Commissioner Mukuru 7 byawanika obanga bitufu. Because siraba British High Commissioner wajo kubeera wano mawulire n'agamba Mukuru 7 byayogedde sibe na mugamba. I don't see where byawandise sibe na mugamba. Nanti nkugamba. Yeah. So kwati Mukuru 7 yalwala tuga but Mukuru 7 yalwala so kumugamba bobo ganto no mukyala ine bizimbe. Byemwa freezinze mumpe list y'ebintu bye byemwakoze eki byemwa freezing byemwa tadekemvumbo. Now the Attorney General aina yawa opinion endoza eri president fine kat agena kumuwa opinion chikubungereza because bungereza yeyi no buyinza obuganje twagala kudiringa nawe tuyina yo bungereza yeyi no buyinza at Attorney General agenda ku advising Mukuru 7 akole chibungereza kubino kubigambibwa ku accounts ezogerwako. No, kale nyumba. No, it is on bungereza kweyingizamu nsonga za Uganda. That's why the Attorney General is coming in. He's not coming in ku byebizimbe. Mainly byebizimbe is the Inspector General of Government. Katkangene ku IGG. Mukuru 7 ayina obuyinza obulagira IGG by copy. You see, Mukuru 7 kyasobola okuba nakyo mu buyinza kwe kubeera complainant. But tayina buyinza bulagira IGG. Why? Because Inspector General of Government is not under any control or direction of any other person or authority. That's the constitution. Kakati gwa IGG nkulagidde, then geno nonyereza on briefing no. IGG bwanonyereza acts. Ndoza yamuwadde tip. Bwanonyereza tip you complain or you can be an informer, a whistleblower. But echo gantinze nkulagidde by copy of this letter act no. Because you know gana twetegereza interference, choita interference. Because IGG is not a tool of the president. By the way, reports IGG tezigenda our president. No. Reports of the IGG go to Parliament. So, supervisor of the Inspector General of Government, president. Supervisor of the Inspector General of Government is Parliament. Nalimu committee ya IGG. Imagine balua that you say wano yagambi I request nsaba so siragi kukola ki nsaba IGG akole ki ne minister w'ebyempisa akole ki bambulire obaddala no asobola okusaba asobola ya declaring no by the IGG tayina buyinza buwa biwa declaring eri president. No, president I know kusaba please. And he's requesting. Requested by copy. Well, no. You see, okay. Ona Charles Chagamba ayagala president awandikire IGG directly. Ngame nawo buyinza the best the president can do ku complaininga. Ku complaininga is what? Okwemulugunya. Kwemulugunya. Yes. Yes. To complain is like to report. Okay, fine. The report is kuwawabira. Kwemulugunya nga yemulugunya gamba. Actually the president yandibadde agamba ambassador
ugende wa igigi ku bintu bya declaration ebyo bya igigi si bya president. I'm talking about, you see, we have a leadership code we have the leadership code. Kati no leadership code act ya IGG ya kujiteka mu nkola. But IGG is a constitutional office and IGG is independent. So yes. And who does she report to? Parliament. Exactly. Yes, it's like the Auditor General. But the Auditor General, President can ask the Auditor General for a special audit. But still, where the impose on people provision in the Constitution, nga President, I know we inza obulagira IGG to do an special investigation. You see, this is a diplomatic. Please. Tosobola President aina buyinza obusaba igigi kumukora report. Okay. Oyogera ku president wawa. Oyino kulowoza nje kuyeta yino kogera. Kakati now we go to kati mukuru Museveni but ene balwa bogitunu yabo bogisoma. Noreba to what do you call to pant in Uganda? Pant ngo okusanga kahajira acho sijumanyi okuwejja olaba toni mu baluweeyo ani yabadde wejja ayagisomye kakati yagisomye oba yagiwandiise kakati because olaba the speed yayo but let's look at IGG agenze nanonyereza nasanga nga indeed Anita Among aine bizimbe London nga indeed abina tu nasanga nga indeed te abidiclaring amukola ki. So you got the provision awandika report najimwa. I'm coming. Okay. You got the provisions of eteka ligamati awandika report najimwa. You got the proof. Declaring. You got the provisions of the law. The law is IGG abaina kugamba akukulira to act. And to act in this case is dismissal. Yes. You must vacate the office. Olia inoko acting. Kakati mu office ya speaker I know Okaktinga is the Committee of Rules, Privileges and Discipline. See you? Yes. Yeah, you know acting on the Speaker of Parliament. It's plenary. Aren't you the disciplinary, that committee? Plenary, the whole Parliament. No, that's the law. And the report, no. Integrate the law what you say. But the report of IGG does not go to the committee. It goes it goes to the whole committee of Parliament, plenary of Parliament. Neji discussing kati nesalawo obo muntu wayo mugoba obe mubezaawo. So Parliament would be the one to take action. It is section 31. Section 31 of the Leadership Code Act. Yegamba bwabanga speaker report ya IGG ku leadership code. I'm talking about the enforcement of the leadership code decision. Your decision again that was the committee on rules and discipline. Of rules and discipline. Yebe you know actinga on Anita Among. Anti Ecola report in jam Parliament, the report of the whole house. Why don't you read the law? Which section? Because we're 31. Yeah, section 31. Because baga implementation, enforcement of the decisions of the IGG. Kakati wabanga nga radio simba katugamente ba the public body. While wakukulira ayanda badagiteka mu nkola. Now for the case of Parliament, it is the committee of discipline, rules and privileges. But that committee mukujawo speaker, because now this is a very interesting area that you know following. Committee wegamba yes you are guilty. Or you know kuvao, then it means also kujawo the speaker of Parliament other than the provisions of the constitution is mujawo. And indeed you remember Kakoza Mtare, the case of Kakoza Mtare.
byabale mu kumujjako nga bagamba IG toyina buyinza bugoba Kakoza Mutale because you are not the appointing authority. The other one is MP Walubaga South. John Ken Chamza no musango final yakola ki yagonga simanyo oba bigoberera. But even the report of this committee is not final. Decision ya committee is not final. It is appealable. Ndaije bwagamba nti Anita Among ayine bizimbe bete yabideclaringa kigenda mu disciplinary committee ya parliament eyo bwegamba nti yes ebya IG byayogera bitufu therefore vaako Anita Among ayina right to appeal to high court. And kastoge na high court nga olutandise uyo court of appeal uyo mpaka Supreme Court D. That will be by end of the term of next parliament eja. Inaba walisengeza okulaga chobado yogera. No gana amasige kakulinga engine Museveni ga kutaddemu. Ataddemu ne kulani. Kakati na but let's look at the other larger issue. As you conclude. Yes. Anita Among netayewa ba kamala 2.5 years. About 3. Yeah, okay. About 3. Katubali mgwa kusatu. But katubali emyaka eri complete ye2. And Anita Among are supervising first and foremost Karamoji reason jabaga nti wabba abayinike. Wabba ki mabati. Gegagula ebizimbe bebogera ko Bungereza. Ekyo kimu. Ekyokubiri bwabanga sente za managing is 2 trillion is a parliament is a parliament. We also need to have a qualitative audit. Zuno obyeko percentage ki okulaga ebyo ko kasenge jaki mukulu Museveni kaina permanent secretary because the secretary the permanent secretary the equivalent of who is the clerk of parliament. Anita Among si Amulonda. Amulonda is the president. Katono ngamba nti oli gwalonda yali awo ona jana ekiselo na beranga asena sente ezigula ebizimbe Bungereza ezigula wa you see the so nze ndi ku British High Commission oyo because ndabiye mukulu Museveni ne Kyagulanyi obagatira kati bonakati bagatta kwa Anita Among because Kyagulanyi nze nagenda Bungereza ne mbagamba bamugobe ahene bamugoba. That's Kyagulanyi. Akati mukulu Museveni naye agoberede Kyagulanyi mukute kakondo kempale. By the way nanga katika mubulirize ko ebizimbe byayina yo ni accounts zayina yo babanka ki okay, I know they put us into a game but the whole thing is about HCyaga. So mukulu Museveni eteka wabatasobola kuyimira kulwana alijeyo naye baba nga asobola okuyimira okulwana ayimire ali ebikonde byaki ali ebikonde bya Bungereza. Njagala nkubuuza ono Romushana alabika ebbaluwa yagisomye nnyo ontata w'abaana yebwe abaana bwe basomera wa bana abasomye mu Muhoozi Kainerugaba ati yasomera Bungereza. Muhoozi Kainerugaba yasobera Bungereza ne bawala ba Muhoozi abana ba Museveni basomedde oyagala omaliriza yakuleta mu sensa results bamubuuziza isi abantu bonna balina abaana basomera Bungereza. What I don't know is nti omwana w'okusomera Bungereza kumusasulira fees oba wetaaga kugulayo account. I really don't know. How will you pay? I don't really know. Yeah, but I know Andrew Mwenda, for instance, that one I hope it is Chimenya Mateka, Yangamba, Yagulayo, Ngakola Monitor. Yeah, radio. Yagulayo, Ikizimba, I think it was on a mortgage, Ngachimuwa rent. Hakati Andrew Mwenda wafuka minister. Gubera Msango. Nga Kizimbe yali akiyena so baba ya declare simanyi Andrew Mwenda yali monitor reports nga nkola ku musango gwe Bukedya evo mu iso eraga ene bizimbe byogerako iso apart from Bukedya
President Museveni ngamba yes there was some incident omwafira n'abantu 5 Bukedya Saleh yayo kubisevinga. I'm telling you that is eyo namba nga nene sijijjukira. They how did they die? I don't see chairman ya fachi or I don't see five bali bademo ko ne tebawera 5 negwe omanya abantu 5 okufa mu area mu Atego abaana bano abantu bogerako bebawera school fees mu ebbaluwa tekiraga tebalaga abijja kubifuna mu census bamubaze kati boyagala byo byagala ebyo details ziri mu census kati zebuza romchana Aisha yayina omuzina Aisha ebbaluwa y'omukulembeze w'eggwanga mama ko kibuze ekiri mu census esebo But are you married, divorced? Tewali area ya single. Then I don't know. Oboli single, oboli divorced. But that is going to be our next discussion. Kansokereko take on leadership code Honorable Ayogedeko. I'm a member of the Rules and Disciplinary Committee, and I had never known that committee is as powerful as that. Ntine IGG report would go on the leadership code. On leadership code, and nyenze nensoma section jo gambye era nga ntuufu. Tegeza kusoma nga tonesiga. Nedda ogambye soma. Okay. I gave you sorry. So nga kituufu. But kyenyagala okugamba nti committee tukanegamba nti tumuzudde nga kituufu yabikola n'olwekyo tumugobe. They get through the process of someone bringing a motion. Now they follow the rules of the rules and procedures. Go money way gamba. What were rules of parliament ziraga speaker vakatya. So there's no instance nti committee solo gamba tumujeko nedda. Na committee bemusanga nga ali guilty of an offense like that one they are declaring. Then they go through a formal procedure of someone alete motion seconded by so many members of parliament alioke agobebwe. Do you know what I brought it deliberately? Ngachengeza okulaga because this is a special case where a committee of parliament is investigating for purposes of removal of a speaker. Na yet abakole take eryo tebachira abakujiwa. What does it do? Because this law is saying Agoba is not parliament. Agoba is specifically a committee. Katinga tebagambye, because the law should have gone to say the committee shall do the following. Because it can't merely recommend for dismissal to the plenary. Kat boy recommending a plenary negana. What happens? That's it. Because you see the leadership code the moment you are declared guilty, you go. You get it. So therefore this law is saying the committee should simply dismiss because she's already dismissed. And the committee doesn't. So the duty is to implement. So how will the committee implement that? The only process of dismissing the committee jerina yeyo. It makes the report that our speaker stepping aside. Yes, deputy not taking a charge. Nemuleta motion. Nebagamba nti IGG tuwulidde netuganye, which is very possible. That said, kagende kubya kaine yan ye tinye tuhabulwa ekisooka newunya bakolera President Museveni ebbalo ya President Museveni kyamukisa mubi nti eri copied to the ambassador. Is it? Yes, it is copied. It is copied to the ambassador wa Abel High Commissioner and was it is copied. Ne yet ngeri very very poorly constructed. Yeah. Sirabangayo baluwa mbi nnyo ngene baluwa yawandikiddwa kirabika secretary we president bwe yamukubira n'amuwa ebigambo bwe yabibuwa verbatim teyateeka mu magezi kutulaba bawandiika bata bagamba yajja nansinkana endakasero nalina obudde butono nnyo saasobola kusinkana abantu balala nangamba Anita alina ebintu bingi nnyo nenewuunya you cannot write a letter like that. So kirefractinga bubi nnyo on the president nensi kubanga President Museveni taliwo kululwe aliwo kulwaffe ekyo bwe mala okukyogera bw'osoma ebbalo ya President Museveni he is not concerned at all ku nsonga
z'abazungu ze bamuwadde ezigobesa Anita obali bagege bali mu kooti intano mata ne ekirabika nga kyamukutte omubabiro bintu bya Anita agende bangamba nti bagala bali ku kitutu nani ne Nandutu ne mbagamba ensonga ziri mu kooti ensonga zaffe tuzikolako ng'eggwanga ne bangamba Anita alina ebintu America manya Bungereza awereyo n'abaana alina n'accounts kati atugamba mu bbaluwa ye as though the sanction is emusango gwa Anita kuba na bintu bweru okusinzira ku bbaluwa ya Prime 7 and the reason is kulwachi okwata obugaga waffe n'obuweereza Bungereza in other words he's saying mu Bungereza butaba Bungereza nabo they are not ideologically correct okumuinforming Antonio aliyo tubugaga n'abulete waffe kati wewe kubanga twadde tulowooza mu Prime 7 singa baddayi na obwenkanya liba na Uganda yantugambye nti abazungu bano era mu kwogera nabo bangambe bagenda ku sanctioninga Anita lwakubanga yatwala amabaati oba lwakubanga nga parliament teyakola buvunaanyizibwa bwa parliament n'olwekyo akutta omusalaba gwa parliament oba lwakubanga kino n'okusinziira ku bbaluwa bagenda ku sanctioninga Anita kubanga alina amayumba alina abaana alina n'accounts tinina kuba n'account si kizibu is it because naye alina accounts naye alina accounts Museveni is it because and yagamba is it wrong Prime 7 yagamba ti Anita okuba n'accounts si kizibu naye okubayo n'amayumba ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo okusinziira ku bbaluwa ya President Museveni so kati ensi yo tennakula lwaki ozimba eri obwongo ensi yo tennakula and in his letter he now admits nti ensi ye tennakula kubanga ffe long time President Museveni aga nti tukuze nnyo era tutuuse mu nsi ezituuse mu middle class katukola shuu yasooka ogamba nti taking off before even Kasajja said it so in his letter actually he admits nti ensi ye tennaba kukola ki tennaba kula so President Museveni yerabid I don't know kiragawa kubanga era agamba kubanga botuna mu bbaluwa ye awandikidde Minister of Foreign Affairs naye nga mu kuwandikira Minister of Foreign Affairs okusinziira ku bbaluwa kiringa bano kye bakola kituufu era kyabuuza ne IGG bano kye bakola kituufu ekyo no Attorney General gwe yabuuza kye bakola kituufu okuyingira mu nsi zaffe Foreign Affairs Minister amugamba anoonyereze oba kituufu Anita alina ebintu ebweru era in the same letter and I don't know whether President Museveni alina obuyinza obwo obuwandiikira ambassador w'ensi endala amubuulire in the same letter actually alagira ambassador gwawadde copy namuga atubulire ku bintu ebyo Anita byakola ki byalina ne muzika agamba nti that would be an ideological problem okay but does Anita share the ideology with you has President Museveni grilled Anita through his ideology other than yokusalawo n'agamba nti nsazeewo leero negase ku NRM Anita has been FDC until recently well ye ideology ya Museveni egamba sifaayo ate ekyo sikimuwayiza yakyogera sifaayo obo ba nebyobobbye bwebireka wano yagamba don't have a problem kyevala yagamba ani kamya toyingirira mu lifestyle audit oba basomesa abaana babo bweru bagende basomese oba bajjanjabire bweru oba kasito n'obayingirira bajja kuddusa wano ebintu byabwe ate ebintu byabwe mbyagala bikole ki kyekiri kye yeebuuza nti lwaki alina amayumba gali ayagala ebintu ebisigale wano kyandukula kana kyabadde agamba nti kyovalaba ebyebukedde yatabifaako era n'Anita okumutwala ebukedde yali amuwa comfort n'amuga nti owani boogera bingi naye ssebo nina ebintu wano byenkoledde wano and I'm employing so many people kakati Museveni agati ideology eryeta kati you can look at that thing as a lighter thing bakimanyi munda bakimanyi nti ono yakyogeddeko mukubbo nti Anita yabasala ekimooli bakiyita ekimooni yabakuba ekimooni yabayita kulitalaba NRM yali teyeetegese Anita someone like Anita okay to be positioned at that level newankubadde abeegulako tebamukkiririzaamu kimala tebalowooza nti mu bifo nga baagala
balina strategic intervention gye baagala parliament ekole ayinza obutabajemera. Okay, ate nga naye alaze nga mawagali agakola ki agazimba. Statement ya President Museveni to write to the Minister of Ethics kati ethics akole ki kubanga among the ministers bawadde copies by a copy of this letter but ministers were taking action yakwasisa empisa omu kubawadde copy is the Minister of State for Ethics akole ki in this particular akwasisa empisa. Do you know that Anita has intentions of coming? Ebbaluwa nga nti gwe nkusaba gwe wa integrity ombuulireko oba ne bino yanagwe yabikubuulirako naye gigi naawe mbuulira mu leadership gundi eyo yadeclaringa Minister wa integrity bamubuulirako bwe mmala ebintu ngenda Minister wa integrity bwe mmala okujjuza forms zange neziteekewa IGG full stop. What would be the matter of the Minister for Integrity in this case? Anti kati nkufugira empisa NRM egamba ideology yayo ba kola wano gendo ba wala nebo ba wala gendo Congo bayobyo byeyo gendo jindi bayobyo beyo okole wano okitegeera. Anita as of now the system knows nti Anita yerwanirira leero nencha. Anita already atunula ahead 2026. Can I become a speaker again? Ochitegeera. President Museveni yagani mugezi. Nene mugezi. President Museveni tabukuta kibe nze banga lyamba Museveni tabukuta kibe nga tekinakenera. Ono omukiga yagala interpretation nakyusenga ntono lyagala. President Museveni tabukuta kibe nga tekinakenera. He will leave you. Buli omu nakwemulugunyako, buli omu nakakaga, neyefulanga atalaba, ayinza n'okulimbalimba mu bantu. Neyefulanga akuwaana, nakusembeza bwoti, nakusembeza mu firing range, ekusobola okukuba obulungi. And I'm making sure. I think it is the other way around. Mukulu Museveni bw'abanga akola ne Aisha Kabanda. Naye nga akwetaaga nnyo ofukamire. Bw'obanga oyogera naye nga oleme okwogera ng'oyimiridde. Ayita mu Kanaabi, n'ayita mu Rumshana, n'ayita mu Dikinvule. Ne balyoka bako hound. Ne bakutigomya. Kakati nga woolina okuddukira wali wamu wawe. In other words, abalumba Anita Among, you are recruiting Anita Among from Museveni. Yes, afuke instrument Museveni nga bwakola ki. Kyobala bayina okulaga nabano nabo tebakwagala okirabye naye nze protector. Ndekana naye takwagala okirabye naye nga kyoyina okunoonya and Kanaabi. That's why you see now in this letter agamba Anita Among no naye yazze. Naye olakyo namugambye eky'abaana bobanga basoma legitimate it's okay kyo namugambye. Ekyo emisango is internal affairs kyo namugambye kati ekisigadde ky'amayumba. Kati awo tukoze tutya. Kati Romshana choyogerako kituufu nakiri kituufu and they mean two different things. Kubanga choyogerako kiri nti President Museveni will strategically position himself that is the savior. Oliwo kubanga yeah, but he uses nabana bamulumba ebiseera ebingi bya his actors. Ekyo kituufu era njagala kubuulira bino bisimanye parliamentary exhibition ebichi they are not innocent. Tabiri bwebeeru nti owanti banwanyisa lwa bisiyaga na abakulwanyisa abebisiyaga ebebweru tebalina access to this information. Anafulumya information enagifulumya to the details of accounts ezivako sende nezigenda ku account kino zigenda who has those details? Oh, these are state actors. Again. So Joga kituufu nti he will use everybody else oberanga gwe you are so vulnerable. Nze njagala ku defending of exhibition abantu mubaleke Siraja abadde wano ng'akugaa nti ayina report zaki Ezaiso internal security eziraga simanyi biki birala azifulumya kyengezako kugamba nti ayina intention. Kyovula banze ntero gamba abantu bengamba benjogera nabo tezisingira ntero zisitegedde sisobola kuyingira lutalo nga simanya lulwana wakola report ku musenero wali ogizemu report yo n'ogitunulira details zerina n'emisaala engeri gye bagigabana biki nawe wali state agent anti kyenkugambye kati gwe ababimpa olowooza ababimpa bali balwana musenero yekka bali balina n'ebirala bye balwana
abamu balwanira bifo talwanira the general good you want abala bayina entalo zaabwe so akuwa information ayina entalo ezo zakola ki zalwana Aisha Wunzika naye mpunzikana katandika naye Anita Among it's also ideologically and morally incorrect for Mr. Museveni okutwala abaana be basomere degrees Bungereza nga tuyina Makerere University. That's right. For him, oluvanyuma lw'okuvaayo n'avumirira okuva mu ntandikwa ayagala buy Uganda, build Uganda, buy Uganda. Bawo batwala ama ate nga bano tuyina universities baligenze ko nkozi ne bagenda ko ne yantebe ku lugero lw'entebe Nkumba ekyo takyasobola kukivumirira kubanga nti account seziwerera abaana tutawaana ekyo takyasobola kukivumirira kubanga naye akikoze so Anita Among obutego bwagudde mu buli bubiri. Number 1, you assuming a lot of powers. Ekisooka alaze Anita nti asobola ba members ba parliament aba NRM kati bakaaba omanje bakaaba ndiri President Museveni wabanga wensonga nga abayita n'abatuuza kati Anita alaze nti bano mbasobola tuwetaga basobola okukola buli kyogala nga ndi nabo mbesobolera but I mean gwana abesobolera you must not be so powerful man. You know the 48 rules of power. You never outshine your boss. Exactly. You cannot come no like contradicting so go into olitamanya ideology yachi ya NRM and chef de nkugamba ni ideology ensonga bbiri kati kwe kubona abona ekimu bucho you must know ka second bagabuli baganda we survivinga manya second ya manya powers za game obera wota we fula gwe second vice president ya somesa vice president alukati bulungi nnyo second vice president we basinkana ne second oba yali deputy speaker actually the deputy speaker second was very different kuba second abalaba playing yamanya rules za game n'engeri gy'akola okubeeramu Anita kyatategeera kati Anita obuzibu bwafunye kwe kumukuba ebikonde left right center nga takyalina ali naye NRM mwekubira opposition mwekubira the international community mwekubira yes obuzibu bwafunye NRM egenda kukuba Anita so much so that Anita in 26 taba credible. That's why President Museveni agamba ideological ona ali atya. Next time when ajaga nti ona ideology ya fetagitegeera ne minister wa ethics yamusanga nga tali ethical bulungi n'empisa takola ki tazirina. These are issues that are going to come in their next time. In other words, tategeera ideology buli omu yamukola file egenda ekola ki egenda ekula. In other words bamukuba kumufulumya office ya speaker 2026 kufulumya office ya speaker soka webuze President Museveni yamanya mu letter ye nga Anita bagenda kumufulumyako sanctions. The biggest question, President Museveni is number 1, Anita is number 3. Did President Museveni call Anita ne bogerako? Eye barua ya Museveni ebadde verbatim eyogera buli kye yakola yansaba yagala kundaba nansanga nakasero sali na budde nendaba wono sakola bite singa Museveni yali ayina yagala speak oyo ngera mwagaliza ngera siyo mukuba mwanda mining. The first thing you do you call your kada bangambyo ina assets kati Museveni yandibadde yetaga ijija mubulire oba ya declaring what ya declaring yandibadde akushira mugati ono yangambye nti yabikugamba kituufu. But President Museveni is silent to the fact whether he met Anita over this matter or not. Okusuna President Museveni teyanyega Anita nga bagenda mu kuteekako ekiwandiiko nakatamukolanga ki tamunyeganga. What is his intention? Katona ono wengambira Romusha nono nti mufu Romusha n'okulowooza nti kano kubanga bino birina side bbiri era waliwo yabuuza ku mukutu gwe tuliko abagasimbagana nti ono is he speaking for omulaga maybe he's speaking against Fox musota gwa inimi ebbiri gulu meno nene nekola ki negulu mayo namagoye ekirungi tatta so njagala kugamba nti nsasira Anita na batesobe and I'm using the word batesobe deliberately. President Museveni, they were not ready for the Speaker of Parliament to come from the class Anita Among comes in. Alabikanga ekyemeza. President Museveni tali ready kuddamu kufuna omuntu akula bwati kutuka ku Kadaga kyeyamutuusaako. Kadaga n'atuuka n'okumulangira nti gwe singa saakuyamba wandifuuse kyenfuuse. Bw'olaba Anita engeri gy'akula is another Kadaga.
coming next manye parliament yebafumba bingi coming next Museveni ayagala speaker gwalowooza nti by hook or crook ideologically ali upright and Anita doesn't seem to be upright. Okay. katono nnyo mbadde mpuliriza Aisha ne Romshana bino byonna bikuzzaayo ku kintu kimu Yes. nti ebitongole byaffe oba institutions zaffe nga bwe zanditambudde zonna nnema ndowooza kigenda tutwala ku topic eri endala gye tuddako eraga nti kuba kati twogera ku sipiika eyandibadde yeetengeredde ali answerable to Aisha n'amateeka nga bwe gagamba Romshana yakulaze nti president alina obuyinza obulagira IGG naye by copy sikina kumuwandiikira teyagadde nakwonoona stationary bonna n'abateeka President Mutase nedda nze nakola secretarial at very high level draftsman yayina problem eyo ebbaluwa yeemu osobola ogibeera ng'ogiwanikidde abantu basatu ng'obatadde waggulu bonna naye ono yali tamanyi kyakola ebyo byaliwo mu era ey'abanene okutuula ne badictatinga naye Aisha wakolero wa secretary bali bakoze typewriter nga ne babosi atuula nga bamanyi ekyokukola yes naye sebo we tuli olwaleero abanene babeera ne laptop zaabwe ne kompyuta zaabwe n'ebbaluwa zaabwe zewandiikira n'agiprintinga n'agisayinga. Morally and ideologically correct for a member of the panel Aisha Kabano ogenda bungereza okuyiga okutayipinga eggwanga lyonna twatandise okubalwa era bannayuganda bangi abalindiridde ababala abantu bajje bababale simanyi waliwo yabaliddwa wano mu studios. Siraje kantandike naawe process y'okubala eno sofa etandise n'okwemulugunya mungi first of all okuva eri ababalirwa n'abo ababala tunaafunamu akalungi figures ezinaavaayo zinaabeera ezo okubala okubaddewo emabega kwonna tekubadde kwa digital. Yes, kuno kwekusoose okubanga kwekusoose abantu bayogerako dda nti babayita dda okwewandiisa newayitawo ebbanga nga tubongeddeyo n'ennaku abataafuna mukisa mukole application ku mitimbagano abaagala okubala abantu. Yes. Okutugamba essaawa zino nti mubatraininze ennaku 9 zokka then vane kwaba abatrainingiddwa waliwo n'abaateekeddwako ku lunaku nga bapya boti ne bajjawo bali ne baleetamu abapya. Exactly. Okuwandiika abantu bano kubadde ani gw'omanyi kiki kyovaamu basooka ne babasuubiza eggulu n'ensi tujja bawanga emitwalo 2 buli lunaku lwe mugenda mu field oluvannyuma ennaku 9 tujja bawa emitwalo 5 training yonna n'omutwalo tebaguwadde okusinziira ku bo bennyini ababadde bavaayo nga bakomplaininga abalala tebawadde na transport abalala tebawadde na mbeera tuli mu mbeera eyo awamu kusomoka mazzi miganda biki twala example esese de wanu ku biziga ebimu tebatuuseeyo nga teri lyato libatwala abamu tambuza aganyi okuconnectinga location abalala tebafunye na data kati abamu bafunye ne accident nga tulina okufuna booteekawo eno kusaidiza egayaze bwekwewala ogubabyeko laptop neeruwero wala ogubabbako katabu ne bamuggalira alina ku kitanda kakati ani gwe baggalira alabeyo abaga nti wange ne bwe tutakola kasa tufunye buno obutabu naye nga bakujjako details okugira ng'obuuze waliwo eyagambye mbu yajja kukolera ku peesi ye bino bye bamugamba mbu abala abantu ennyumba 15 eminimum of 15 houses ye babadde on average nga bagamba eddakiika 45 ku buli muntu zomala ku family tekisoboka ngera tuli awo tuwuliriza gwera kikana 5 andi kyengu yes kakati president yafunye peesi ye yakulira okubala yabaddewo ne group ye yonna ne bagenda ku family age unfortunately Museveni yacomplainings yabawadde kyayi ne bagaana okumunya. What is unfortunate about it? What is?
Ugambye unfortunately kiri unfortunately yategese chai abantu bagenda omubala bajje ku chai bakoze bulungi babadde esiko tebagenze kunywa chai nina gwe nabuuziza nangamba ye enjala yabadde emutane bamuwa ekyemisana n'alya bajja kaakati obuzibu obuliwo families bagenda okusangamu nga family teziri sensitized okuba buuza ebibuuzo either okwekweka oba okukolaki weetaagawo special good arrangements ey'enjawulo oba tuva ku taabu abantu bagende ku mukono kuba zikoze eki ziri tested bazibawadde ku ssaawa esembayo babawa zino ez'okugezesaako nga zino tebazitestinze zennyini zibakolaki zibagenda okukozesa kati bagenza okwesanga tezikola lwatusobola olunaku lulamba bamu nga tebannaba nakuzifuna abalala balemeddwa okutuuka ku senta we bagenda okuzisanga transport so kyotugamba nti technology ayinza obutatuwa the right figures bwaba gye tumala twafiiriddwa sente okufuna okukola public holiday etavuddemu muganyulo twandikoze ennaku 2 ne bakola ku peesi yaabwe naye nga ate basasulwa otherwise ogenda kusanga abantu abagenda okwekalakaasa nga baganyira okuwaayo information entuufu nga tonnabakola ki bajja basiba etteeka libasiba bajja basiba naye tetujja kufunamu figa ntuufu gyetukola ki zetwagala okugjako nga gundi ezeeyo bilioni 338 ezikozesa nga eno ye last gundi eriko already ziri spent olowooza zikyali awo ate ziri spent bano abaleeta final figure bw'osuubiramu sente toyinza kugamba nti noonyeza akalulu akantu kazakuuma akalulu n'omugalo ajja kusiiba njala n'ofuna results ezikola ki eziri authentic tulina kufa ku baana abo babarecruitinze nga basuubiza kinene kati balinga abantu be batutte mu buddu okukola owannakyewa ekitasoboka busobosi asobola okukola owannakyewa yali mu barakisi ya police yali mu barakisi y'amagye yali mu prison abaprison bo successful bagamba bafunye data naddala wane eruzira so bwekitaba ekyo kati abantu abakusula ku street osuubira basangako saawa 6 senga tebabaako ne basula mu byalo ogenda bajja waliwo abalina omukisa bano abakola ewahamu yayita ebizindaala awo mu kisenyi awo njagala abakuuma ekisaawo kyange nafuna abantu ebi 2 abayaali naba emitwalo 10 nagamba mujja okukuuma ekisaawe nga buli weekend nkuwa emitwalo 5 omwezi nkuwa 5 omubbi toyinza omubbi abagenda okola omupiira tebajja kubbibwa kati oba oyagala okuba kuŋŋaanya laba haama kuwe linda waabwe okay weebale nnyo njagala gende wa mwami Kanaabi bwe nabadde njogerako n'omu ku ba enumerators yaŋŋambye nti okusoomooza ku basinze okufuna bwe baali bakola training bakolera mu training mode nga bakozesa butaabu bwabwe bagenza okutuuka mu census mode nga bintu birala nnyo bye babadde ba training nga tebibagaana ne mubuuza tebaganya kubaako kye bakola ne mbuuza nti lwaki baabaleka mu training mode nangamba nti baatugamba nti baateekako data GB 2 ne airtime wa mitwalo 2 neera niwe baatuuse ku lunaku lw'okukola ate nga ne data takola ate wamu nga baateekako data wa MTN ate nga area erimu Airtel nekubiramu okusomozebwa kungi naye nga tonnajja waliwo obulango bwenina okugjawo wabuuzizza nti fena abali wano mu studio ani bwe baabaze naye okubala kwa nnaku 10 wakagendako olunaku lumu tebannambala kubeera tebannatuuka naye nawuliddeko nti ku kyalo ewaffe gye bali sampling 1 2 3 4 5 6 bonna tekuli gwe baabaze then promishana yagambye naye tebannamubala fena simayinzi nange tebannamba twakubuuzizza oba oli namba emu naye tewagambye owa boda ndeese ku kyalo agambye nti mukulu Harun ate okukubala tekitegeeza kutuuka ku boddeyo bayinza okubuuza girlfriend owa boda yangambye mbu ku kyalo yetannabalabako mukolo kigondi Dick nze kunze kino tekineewuunyisa tukitwalire mu broader context y'eggwanga lyaffe nga bwe litambula ku bintu bingi yes kakube kubala baana vaccination ate eddagala teryatuuse tugenda kuddayo mu bululu era tujja kutuuka wano nti wakisa ate tebunnatuuka nti ate obwegindi tebunnaba
tulinganga abayingidde mu mode eyo anagisani census mode ne training je yakugambye training mode ne census mode byabadde byanjawulo. So tuli mu mode eyo y'okubeera nti ebintu tubyetegekera. Ennaku zino abantu baffe bayagadde nnyo media kamera weeziri ne mwogera ebigambo bingi nnyo naye ng'ebikolebwa ate birala. So buli kyonoobeera nakyo ebyo bisuubire. Kakube kugaba mmere yali eya covid era omuvuyo gwegumu nga ne ku kyalo tomanya ani gwonagati nti ate batuwadde okukakananga n'ebijanjaalo supplier yennyini naye muyaaye addidde ebijanjaalo ebivundu abireese kati ebyo byonna. So ekyo kyabadde nze nga nkisuubira era nga tekyebeereka naye njagala kusaba mukulu Dick abannamawulire twongereko ekisingako. Tuyina ekifaananyi kye twadde tulaga naye ate nze bwe nagenza okukola assessment ng'okusinga reports ziri dotted. Eno exercise ya ggwanga lyonna naye simanyi nga bw'ozigattagatta awamu ziwa failure oba challenges ezabaddewo okusoomoozebwa kuleetebwa nga ebyuma obutakola data obutabaawo biki. Nenjagala okuddiramu Dr. Mukiza ndowooza nti musajja mugezi naye twandimutuuzizzaako mu kafubo n'atubuulira amazima okusinziira ku bye tusoose okudisikasinga n'ebbaluwa egamba nti gigi nange saategedde ambasada abuuza wakati awo waliwo ki era Wubosi yafuna ssente mmeka? 338 billion. Ani supplier wa iPad? Tetunnamumanya. Ani yalina okuwa data? Naye gavumenti yaffe nnafu nnyo yandibadde ekwata Uganda Communications Commission neeragira MTN ne Airtel negamba nti ku lunaku olwo gadget season 5 muzituteereko data. Dick nze nkuwa story tips. Tuddemu tubuuze awo layini oyo ye yalina data requisition yagiteekayo ddi era lwaki teyakoze? Was he the best person to supply data gwe twetaaga? Ye yali omutuufu okutuwa eyabadde alina okuwa obukooti kuba nadde ndaba obukooti nabo ne mugaana kuba abaana abali mu kiyembe abamu balina obukooti abamu tebalina abalala tebalina abalala n'ettaaga tebalina n'obukooti tebalina. Byetukolera wali ku NASA womwalinga. Those are very simple things byendowooza nti Dr. Mukiza ne ttiimu ye nga bwe mbadde njiraba nti tebisobola kubalema naye wakati awo waliwo ki? Naye they've prepared for 10 years. I agree. Dick mbadde nkubuulira embeera ya Uganda nga bwefaanana nti n'emmere gye bagenda okugabula etuuka ekiseera ne bagamba nti ate wa enkoko naye n'ogamba ani yalina okuleeta enkoko? Baamugamba mmeka era baabirwaniramu kyenkana ki? Tutuuke ku eno last minute nga Mukiza naye bimutawaanya butawaanya. Mbadde nsoma wano mu statement ye gy'agambye nti as much as abantu baga nti ebintu byatambudde bulungi naye benumerate 9,499 bo omulimu gwabwe bagukoze ki? Bagukoze. Naye abadde n'okusoomozebwa kwa 2,000 mu districts ezimu ezitakola ki? Naye awunzisa agamba nti obuzibu bwenfunye bwa corruption. Okay. Corruption yennemesezza okutandika census obulungi. Ekisooka abantu be balina okurikuruutinga si beebo be bakola ki? Kati naye akirabye ku luvannyuma kubanga poliisi yali egamba nti Siraje bw'aba abeera ggaba gy'aba akolera. Ninawo eminureta omwe yaŋŋambye nti baamu station nga tugambe Bukoto naye on the day ku makya ne bamutwala entinda ate nga yali amaze okumapinga area ye ne bamutwala entinda gy'atamanyi ne bagamba nti bachairman b'ebitundu bajja kubeera part of the process ne babategeeza ani yalina okubategeeza ate akikola. Bagamba ba LC2 wayinza omanyi waliwo okulya kwa mirundi ebiri, waliwo olwolya direct, waliwo olw'ocreatinga confusion osobola okulya ng'owa security kati mu Uganda buli kyenaga abamuli bagenda kuŋŋaana wetaaga okumanya
twetaaga ne sente zinaabaja n'ogamba naye diiki mumanyi naayisha tugenda kiki kyeweeraliikirirawo naye akulietingawo embeera esobola okumuliisa kaakati no nayinza okuba akulietingawo embeera waliwo n'okulya nga saakuwadde bimala naye nkulietingawo embeera walaba okugaba emmere negindi ey'abasiraamu ekololo yali ani Hajati Hadija Namyalo yes nze question yange yali nti bo baleeta ebimala kubanga oyinza okuba nga wagenda ngenda kuleeta ensawo za sukaali omutwalo gumu naye gwe supplier ne munno nga mumanyi nti mwaleese 10 ezo 5 kyokka ate abantu nga n'opangisa n'abanaalwana ate obapangisa nga babafubutula nga mwenna mukola ki naye mukiza atugambye nti corruption yemu ku byaleese ki obuzibu abantu be baali kulutinga si beebo naga ne mashini ezimu tezaali configured ani yatwala eyo tenda era yali ya sente meka lwaki issuing machines ogenda mu field nga teziri configured kyennyini ate noziwa tekomye ku ekyo omuntu n'omuwa n'omugandi ogenda musasula n'okola communication neyitawo n'okuyitawo naye ng'eri confusing nga otaddeko siringi 15 mitwalo 5 yes naye ate n'omala nga nti ekyo gyonna njigatta eri ne transport talina kakati gwe nolowooza nti gwe twali ku ruti nga wakukyalo yeetooloolera waabwe oli oba yali akasente ke waliwo omulala be baŋŋambye akadde no katugwako oba bituufu anti nansana ye ng'aga nti gundi gwe nkutwala bagabaago osayininga 5 naye ofuna 25 nokkiriza aga nti ebyo sijja bikola nansane waffe kati ye sensa eyo gyetukola naye nkakasa nti mpola mpola bajja kubitereeza n'abamu basuggestinze nti foomu nze bwenjiraba nze nga nze Haruna nsobola ogyejjuliza bwe baba banneesize nti n'abawa ebituufu kuba mmanyi siirimu abamanyi nti I don't know bandi mufumbo oba ndi divorce okay kangende katandikene Aisha and then Sembeyo oba oli ready ndabyowandiika okay Charles okubala abantu batandika bwe tuba tusoma ku by'okuzaalibwa kwa Jesus Christ reference preamble nga mpanvu eyo tututte ajja kutuuka naye mu budde ki I have 3 minutes can you use 1 ate gwogiridde reference bakozesa kitegedde reference bakozesa okuzaalibwa kwa Jesus Christ nogamba biseera eyo baali bakola ki baali babala but what is interesting nti be baali babala be bajjanga bagandi bajja n'owokusula kwali tewaliiwo kyobola bono yagenda okusula endiga muzaali zisula but here bakusanga mu nyumba yo naye eri you would be required kuva gy'oli ojja ogenda gye banaakubalira kati ndooza tulina okukirowoozaako next round amagye gagende mu byalo gagobeyo abaana bakole nga bwe bakolanga biseera bya Herode ekyokubiri tebikola naawe ekyokubiri mu kubala kuno otuuka mu bitundu nga balina amasomero mangi naye tebalina baana ate n'otuuka mu bitundu nga balina abaana bangi bali wansi w'emiti nga tebalina masomero why because ebitundu ebimu biteekayo empewo mu bantu baabwe bwe babala ne bafuna ebintu bingi nga bisinga ki nga bisinga abantu abali that's the corruption you have to look for in this data ekirala constituencies ebyobufuzi already mukulu Museveni yagambye abeewandisiza mu kitabo kya yero bali miliyoni 18 kakati abali myaka 10 na mukaga katwale 16 ntwalekayo roughly emyaka 2 bwoga ntwali miliyoni 18 ku population yenkana ki in other words result za census zamazido okufuluma chobola abe basoso okubala
ikato ina milioni 18 hakato ino okufuna fuga ngeri milioni 70 milioni 70 zabana Uganda sobolo kuyingiza 18 zone then mwe mujira ne constituencies so bobo genda kunonyesa akalulu osala otya constituencies nga toina results za census so byabakama tosobola kola road map eya kaluluka 2026 nga tonafuna data now USA nela Charles eyomba ne TikTok entugwa nsina bisera katikanyangu no obudde bukuweddeko USA baisha kugambe I'm raising a very important point USA eyomba ne TikTok ulokwanti TikTok efuna data y'aba America and USA neralikirivu nnyo nti data ya China inzo kujifuna so how is the security of the data you are getting about me my data kumulabe nebirara and then finally the reliability of data kakati data eno jogendo okufuna eja kubeera reliable okubeera reliable kwayo could depending not so much about the interviewer you see osomeseza agenda okubuuza ebibuuzo naye gwabuuza tali sensitive because kumbuuza nti rumshana oyina abana bameka niganza abana katinga my mother tasobola kuwa abana because it's fit abana bafa nyine rumshana nyine nanka ala nanka kafa konka nyine nanka audition no so in other words nti reliability of this data go gitunulide kono go trainings but na gogen akudamu ebibuzo data eyo jogenda okufuna ebera lolaye bukwiye and then this machine zoyodeko is a freeze is a freeze is a tap bona bayomba ku freeze abayomba komisora ebiro tubitegeera freeze unfortunately Aisha sigena kufuna kubanga just a few seconds ekisoka kya byonna kyakola bwinti government yasala uta involving ba stakeholders bona up to the last minute nga parliament egamba tedi briefed abantu obutamanya bwakika kya wagulu ku population census tebamanyi bukulu bwayo but jakutya nti bagenda kuba misolo bichi bagenda kutya balika kuwa information nekyokubiri illiteracy is so high omuntu omukumye 10 days omubuuze kubanga okubalagena kwanga 19 omugambe nti omusange nga 17 omugambe enaku z'omwezi nga 9 wasulawa kati bana abasajja bafa abamufa abasajja bafa balina abakyala basatu bana wali omukyala yagamba nti omwami omanya mubuuza nti kozi leero ndi bwakubeera wa nkozi leero ndaga no in 3 days omusajja yabuuza omukyala ate mwe nga muli baamaani